awo mbaliriza nnyo ekyo kino ekyolwaniza muzukulu wa Gabunga Moses Wamala programu eswe bbiri ebeegobye bumala okuba tooki mu nsonga ez'enjawulo ezigenda mu maaso mu ggwanga Uganda naye olwokutaano tukuba tooki mu nsonga ezo ezikoze amawulire mu sabbiiti eyo olwokutaano lwennyini. Kakati olwaleero tugenda tulina nnyo ebyokwerinda nga bwe bitambudde mu sabbiiti eno okusingira ddala nga bwe byaguddewo omwezi guno. Mwezi guno nno bwe tugutandika bwe gutyo ye financial year eba esemberedde, State of the Nation Address, budget reading n'ebirala bingi nnyo ate era kituzzayo omwaka gwali gwa 2019 Ibrahim Abiriga bamukuba immediately after the State of the Nation's Address. Mwezi gwe munaku zimwe zaali 8, I think I remember, yes zaali 8 nga tugenda mu budget reading. So akati the literature class waba basoma literature ndoze netusobola okugamba nti if it has started in tears how will it end? Batera kuwandika nti probably doesn't end in tears, we pray. Naye ng'olwaliro n'omukulembeze w'eggwanga ayogeddeko ku nsonga ezo okwawukana ku nsonga gyeyogera ku mukutu gwe ogwa Twitter era physically State of the Nation's Address akyogeddeko. Katulabe oba waliwo ebipya ebinaateekebwawo okusinziira ku ttemu erize libeerawo high profile murders bantu bangi nnyo betubala ate ne bannansi bayitirivu nnyo abatali in that profile abali high profile bayitirivu nnyo naye nga reports ani abasse n'ebintu ebirala bwe bityo bizze tebikakasibwa bannansi yadde nga zo budget oba ensimbi eziteekebwa mu byokwerinda zirinnya naye nga ate kirabika obulamu bw'abannansi ate bugenda buteekebwa mu mitima oba mu mikono gy'eddungu. Very good. The lives of the Ugandans or citizens is in an abyss of the Sahara Desert ndowooza gyemba stating awethu. Olwaliro tugenda beera n'abakulu babiri of course okutunula ensonga nga bwe zigenda maaso mu ggwanga. Mukulu Najib Kakindamale wa National Resistance Movement yakwatira ekibiina ekyo bendera mu Busiro East tebyatambula bulungi. Sako ne mukulu Grace Bukenya ono badde ngenda nti ayogerera gavumenti ku nsonga ez'ebyokwerinda. Mukulu agoberera nsonga za byakwerinda era zinamu obumanyirivu emyaka giwera ddala ajja kubeera nga atutracingira where the wrong is. Lwaki abantu bano tebakwatibwa enkodisa embizi ezikwate mundu mu kyasa kino? Tujja kubyebuuza these pigs with 2 legs kuva ku Wafane Felix Kawesi, Ibrahim Abiriga, Major Chigundu, Joan Kagezi. These are all pigs. Mu security simanyi wa kitami ngaba negala babaga nti people in government security on social media nti is a pigs present zategeza katandikira ogwesi Kenya otunyonyo ine pigs mu security niko kiba kitegeeza ati banafe mwenna abatulaba ku Dota TV wiki ya nyike yes wiki ya naku ya kiyongobero okwawukanako ko n'abogeza abalala oba n'abalabya abalala nze ngamba nti kino kyonna kizzeewo ku lw'obulumbaganyi obwakoleddwa ku Uganda si ku Gen.Katumba ne famire ye oba ne ina security saako ye naye buno bulumbaganyi bwakoleddwa ku Uganda statement ensi kubanga bwe tuddamu kwe tutunula ennyo abantu abasinga bakirabira kumpi. Omugenzi yali chairman wange kasooke n'oyo kati tukole bwe tuti eyo statement nene kasooke gwanno kola ku kasooke wa Najib mu secondary so kuba tulaba tugende mu bulango then tukomewo otutegeeze why this is an attack on Uganda. Muganda Wamala ni muganda wa Kenya between studio abenare kusokera ddala tekina nange namusakuba Uganda mbebaza emirimu gye mukola ate mwebala okwekuumira ku Delta TV mwebala okutulindanga buli kaseera ojja wano okubaako ensonga zetutuusa tugenda kubaawo okulaba nga tumulungula ebyo binaaba bisobodde okutuukibwawo. Nisimanye esaati ya yero sikirabye bulungi kimutima gwa yero eno saati yange nze ndagyegulira n'omutima gwa si yapate
nombozabuuza ya yero oba muzizakala mukama wange nompeeruufu mukko cream bwetyo n'omutima gwa so ogenda ova mu yero oli ali stonchi ogenda okkakkana bwotyo omutima ogenda gudda mu cream bwe kiba kyambalo naye omutima mukwafu asooke tukoleko osimu bwe tukomawo twongere okutegeera statement muganda wange Grace Bukenya gyakoze nti buno bulumbaganyi ku ggwanga erya Uganda badde atandise ensukani mu nsala ekibi kasooke nzijewo ensimbi bwe tukomawo we dig deep mu nsonga z'ebyokwerinda wesibe bbiri tugende butereevu Grace Bukenya ekintu ekyo sinakitegeera kyotegeeza lwaki oga nti buno bulumbaganyi ku ggwanga Uganda abalabi baffe yonna gye muli nga sinaba kugenda nnyo wala mu ekyo nja kutuusa okusaasira kwange eri famire ya Gen.Katumba nentuusa okusaasira kwange eri eggwanga lyange Uganda bannansi yonna gye muli ku kikangabwa ekyo ekyatuuseewo wiiki eno ate era ne neebaza abakungu ng'omukulu Gasitampake abalabiseeko mu kudduukirira enduulu n'ebigambo ebiwoomu byonna bye baayogedde n'abakungu abalala wabula ku Munnayuganda ali yatulaba ensonga eno nze ndabye aboogezi bangi nga bagirabira ku bulumbaganyi nti nga famire ya Gen.Katumba naye atulaba njagala olwaleero kitegere nti omuntu ali emabega w'ebintu bino obulumbaganyi abukola ku Uganda atya bw'otunuulira ennyo ba senior officers ababadde victimized mu bikolwa bwebiti eby'obutujju bye battiddemu oba bagezezzaako okutya mu bikolwa eby'obutujju bino uniform zaabwe zonna ziba zimaze okumyusibwa Uganda buli omu aba ayambadde Uganda era nga akolerera Uganda era nga munnansi wa Uganda bw'otunuulira ennyo abantu abali emabega w'ebikolwa bino olabira ddala nti omutemu ajja n'obumalirivu aba n'obumalirivu aba n'obuyinza naye kimujjako ekikulaga nti ono omuntu akola bulumbaganyi ku Uganda n'adduka n'agenda tabeera suicide ye tayagala kulugenderamu kakati ebikolwa bino byonna abikola abifumba abiteekateeka abi-executinga obulumbaganyi buli ku Uganda bwali eyo nga ensonga eno ekwatako ekifaananyi kyo kigaziirize ddala ranka eya genero mu byafaayo by'ekijaasi mu byafaayo by'ebyokwerinda ranka eyo temala galumbibwa era omuntu agirumba aba n'ekigendererwa nga kiri beyond oba nkiyite ntya nga in fact ayagala kusuula nsi alumba ranka eyo ba genero aba n'ekigendererwa nga in fact kyakusuula nsi n'agattako nti ate n'olumu bwajja okukola ebikolwa ebyo akuba n'alumanya ne saalumanya kati ng'olabira ddala nti ate akagikola ku Uganda ku bannayuganda kati nze kyovudde olaba nti ngeza nnyo gye tubadde tutambulira nga tusomesa abantu twogera n'abantu kubikola bwe bityo okubyerinda n'ebiringa bwe bityo ffenna kitukwatako so Grace Bukenya tulowooza okuva ku afande Felix Kaweesi n'abalala high profile matters zonna zibadde attack on Uganda n'omukyala Kagezi era naye yamyusa Uganda ranka ye y'amaanyi nnyo mu judiciary oyo mulamuzi bw'okuba omulamuzi obukubye Uganda nze ntwala okulabula kuno ng'omuntu aliko oba yali abaddeko oba yali asomyeko oba asomye ebyokwerinda omuntu yenna ali emabega w'ebintu bino singa binakubaka fayalingira bwebeera nsi Africa yonna ejja kwegatta ensi yo ejja kuva ne ku mapu ya Africa nkiddamu ali emabega w'ebikolwa bino bw'obeera nga ensi namba nga iri emabega w'ebikolwa bino bwebana okugwa mu buufu bwe bati ne bakukwata ne bakutegeera nti ye bwe bwoti
ne ku map ya Africa ojja kuvaako bw'oba ng'oli mu system ng'okozesebwa okukola ebikolobero ebyekikaba ekityo ku bannayuganda ku bannansi ku Uganda Katonda lwanaakuvaamu bwati kijja kuba kibi nnyo 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 nnyo. Kale nganze Omuanglikani Mukama waffe yatugambye nti abantu nga mmwe abalina emitima bwe gityo ke kaseera mudde eri Mukama. Akaseera kano kaseera kazibu nnyo gwali eyo laba nga omwana ogenda naye ku mulimu mwana wo mugenda naye ku mulimu omuntu mu bugenderevu what the word bugenderevu mu bugenderevu najja nga zo kusanyawo abaana bo n'ebiringa bwe bityo kikolwa kya nnaku nnyo 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 ate nga tunabeera kugenda wala n'endabula bannayuganda abali abali ku social media Ssaabasajja Kabaka badde akamala okwogera n'agamba bannange enkoso y'omutimbagano temuvuma temuvuula temukola bwe buti eggwanga balirumbye bannansi babasse betwanda tulabanga bataata baffe abakulembeze baffe babakubye ebiwundu n'ebiwundu gwe n'oyima ku mutimbagano n'ogamba kigwanidde ng'oyogera bulungi nnyo Oluganda owangaaza n'okuggumiza ate ng'oli Muganda kyannaku nnyo mu abatalina Katonda abatalina gye muva n'okola statement eyo nakyo nze mbadde ntwala okulabula kuno nti mu kunoonyereza era nga nawe baakugjeyo ne bakukwata ne bakuteeka wali eno fayiro ey'obutujju obugenda mu maaso ekutwala nkiddamu gwe ali ku social media wakati guno gwe mukisa gwe tulina okwogerako okuko ne bannayuganda abamu bagenda kutuvuma neze nkubuulya facts acts that instigate fear in public ziqualifying okubeera terrorism o instigating otya fear mu public okwogera n'oyogera no statements ezo zemukola verbal written n'ebiringa bwe bityo kati gwali yawandiika ebintu bwe bityo kiryose ne kibaawo yeeka okirabe n'ebiringa bwe bityo nga bakukutteko oqualifying okujja ku fayiro eno. Okay, tugende butereva mu mata musonga mu bino tebikyali bipya era si bya ngambo. Enzita kumpi yemu era ne president yakikakasiza nti ne mundu yakozesebwa okutta Major Muhammad Kigundu nti yemu era yenu tusuubire doting oba ebintu banagana bibatanala mu profile matters oba mysterious matters zakabeerawo gwe nga munabyakwerinda biki byolaba bifaanagana n'ebyawukana era bitegeeza ki eri security y'eggwanga. Kakati nze mukulaba okwange ataxi zino zonna zifaanagana. Zifaanagana omutemu akozesa obudde bwe bumu entambula y'emu ate era akulaga nti tetumanyi lwaki waliwo ebitundu bya Kampala ebyenjawulo abeesinze nnyo mu Eastern Kampala olaba nti buli kimu kifaanagana n'ekinnaakyo. However nze nga sinabagenda nnyo awo kubanga waliwo kati waliwo abanoonyereza mbasagala nnyo ate kugenda mu kino nze nsanyukidde nnyo omukulembeze w'eggwanga leero bw'ayogedde n'alireetinga n'agamba emmundu eri efaanagana n'eno n'ekyo naye badde nsaba nakyo kyandibadde kisigalayo kuba kati ebikolebwa bingi nnyo n'ebitaalibwa biki bingi ebintu tujja biyita kuki tulekere bannaffe tulekere bali abawadde omulimu ogwo okusobola okukola ate olina okwogera ekintu wano ne kirabula omuntu omulala. Katulabe ensobi yes ze bakoze sofa kuvya ddala ku crime scene n'okutuusiza ddala wano omuli ab'ebyokwerinda naffe abantu ababulijjo we are mistakes mu nsonga zino era kuvira ddala mu mothers ezibeerawo z'ekikawo ezito we are mistakes eziriwo nze njagamba nti babadde ekisooka kyamuna kitulina okutereezaamu tulekerawo okulowooza nti kino ekintu kijja kuggwawo by lead nga bw'owulidde his excellency bakugambye nti we have a league there is a lead
Munnayuganda tategeera lead in quotes mu security. Mu security kati lead tufunye obuufu. Baita obuufu. Tulina obuufu obututuusa ku oli. Obuufu obwo emirundi egisinga bwatawaanya nnyo ensi ya Mexico nga balwanyisa abakabbulu ne US yennyini bwagitawaanya nnyo. Kakati kye tulina okukola mu kaseera kano okugolola ensobi eyo. Era His Excellency abadde akyogera ng'akyetooloolako bw'ati. We can only overcome this by chess. We can arrest this situation by chess. Byawukana not by wakati ono mutemu asukkulumye tosobola lead tosobola obuufu yeetaaga chess by chess. Chess ogikola otya kyekiri kyagambye nti kamera abantu bazibeereko ababeera mu control room radio zibeereko radio wezibeerako nti ye security agencies kati katugeze ti mpozi kyalese ennyonyi weziri wano nenaggulu waliwo ennyonyi ya police eri ku stand by kwezi eddakiika 10 ennyonyi neetuuse beesituse patrols weziri patrols weziri kati by chess byebyo byolaba mulina movie tuna movies zetulaba ezimu ngolaba bagoba oba abayaga bagoba olaba waggulu ennyonyi egoba wansi bagoba n'abenduulu n'abatuuze bennyini kitukakatako n'abatuuze bennyini bagoba kubanga abantu bangu bakuzingiriza. So nizo kukanya nayo kubanga it can only mu campaign twakiraba by mu campaigns twakiraba ennyonyi zeetala nnyo kumpi buli lunaku. Ennyonyi tuzirina singa connection eva ku command center wa control room nga weeri a few minutes radio call ne ba communicating ennyonyi ne zisituka. I agree with you. Sisubira nti epiche solo ko patrols tuzirina. Yes, I agree with you. Patrols tuzirina ennyonyi ebe buli yali wansi wa patrol checkpoints na kuzino roadblocks weziri enkudu neziggalwa kati fenande tubeera nti tukwata kikubanga tukugambye kino ekintu kiri nnyo mu Kampala East. Why Kampala East? Enkudu neziggalwa ekyo ekitundu security tugirina emala. Sinagenda Wamala oyogedde ekintu ekyani kyakwata abantu abo not by lead but by chess. It raises a serious question, Grace Kenya. Ebintu byogera nange embirabe era mbitegeera bisobola okukola. Should we send government abantu bantenayagala bwagazi kubakwatako? Waliwo sectors ezimu ezitakoze bulungi naye nga government eyagala. Okay. Kiri overdue. Okay, like nja kujjawo okumaaso mu weaknesses zetulaba. Like really but the mistakes now the weaknesses obugaya of negligence now yonna okulemererwa kuba mwaka gwa 2014 okutta abayisiraamu baani bonna police tenogoba bulungi ku bantu olaba Gen.Katumba bwe yagoba abasajja bano abaani nga ababbi nga emmotoka zegoba yakabini embeera nedda mu nteeko weaknesses ku side ya security ne ndoza nabalabona in regards to national security to obuzibu mukunajib obuzibuliriddawa okulaba nga security yemu ku ebyo President Museveni byazze yekakasa nti ddala kituufu kuba olabagamba ne region East Africa nzogamba eri safe wajjayo amajege Central African Republic wetugenda Congo wetugenda Somalia ekyo it's no doubt that kituufu akoze omulimu gw'amaanyi. Where is the problem mu ggwanga Uganda nga tukyalina ebintu bwebityo kuva 2014 n'emyaka eyese emirala abantu abazze bafa up to now nga tetulina alipoota tulina muntu yenna yali akwatiddwa n'akakasibwa nti ono eyatta. Okusookera ddala state evunaanyizibwa ku kukuuma eggwanga borders okulaba nga tetufuna bulumbaganyi okuva mu nsi ezituliraanye. Ekyo okuviira ddala kumpi mu 86 gavumenti ya NRM bwe yajja mu buyinza tulabira ddala nga kibadde kikwatiddwa bulungi, tetulumbiddwa nnyo mawanga gatuliraanye. Era mu ekyo tuli balungi nnyo kubanga tutuuse n'oku exportinga securities mu nsi endala. Tugenze Central African Republic, tugenze Somalia,
tugenze Burundi, tugenze Congo, awo tukoledde ddala bulungi. Naye olw'okuba nti tetukyalina nnyo ntalo, tugayaliridde nnyo ate security eya wano eri ntano. Kyova olaba nti tufuna obulumbaganyi muffe ffennyini ne twetuusaako obulabe. Security eyo yandibadde eri covered by police, kubanga yevunaanyizibwa okukuuma abantu n'ebyabwe, naye ate olumu poliisi kigiyitirirako. Bw'otunuulira okufa okuzze kubaawo, kubanga bw'oviira ddala kuba clerics, yes, Muslim clerics, Muslim clerics, oyinza okulaba nga enfa gye bajjanga bafaamu nga bafulumya ne list eyaani agenda okuttibwa di n'okubadde bakyusangamu, era ne bamala ne beexecuting ne batuukiriza eyo kyennyini kibakoze eki kibagambye. Era kumpi abantu bonna abali ku list okugjako abatono ennyo be bagamba baasigalira, naye ng'ate olaba era nabo balinga nga abali bateereddwako okuwuddiisa. N'olwensonga eyo abantu bonna abaali balina okuttibwa nga lisiti bwe yali etambula baamaliriza bagenze nga bagenda mu kulaajana state ng'eraba. Ekyo nno bwe kiwedde ne tuzzaako okutandika okufiirwa abantu abali mu gavumenti, abamu balina mu security mwennyini, naye nga abantu abo ate abagenzi bafa nga bw'oba olaba bali attached ku principle nti bali royal. Ekyokulabirako bw'otunuulira okufa kwa Abiriga musajja wa Katonda, newankubadde yalina history we, naye ate kino kye yaliko mu kiseera kino wabeeredde mu parliament, yali afuuse muntu mulala, yeeyambalira yero we, emmotoka gyavuga ya yero. Batuka n'okugereza nti osanga n'engoye zasooka munda zaki za yero. Bw'olaba Abiriga okugenda kwe kulingako kwali kusindika sigino Samuel nti kwalimu okwagala okulumya principle nti noono gwe weewaana naye bw'otuuse okukwasa peya y'engatto eyakutoneddwa naye tusobola okumukwatako ne tumugjawo. Ekyo nno oyinza okukitwala mu ngeri emu eri politiko, oba si kyekyo oyinza okukitwala nti waliwo ate era mu security mwennyini munda mu ggwanga abasekeeterera naye ng'ate bali muffe mu ngeri emu oba endala. Oyinza okitumulira mu angles bbiri. Kiri ekyabannaffe Abayisiraamu, ekyo twasooka kiteeka nnyo ku ADF, naye ate nze nina school of thought nga ngamba nti nakyo, kubanga President Museveni abadde wano emyaka kumpi katugenda mu 40. Woba atandikira okutta Abasiraamu yali myaka ndoze gyalinga 30 oba nga 20 that is 2014. Kakati bw'otunuulira abantu b'osobola okunyiiza amangu ne beekandagga oba ne beesuula mu jjulume beffe Abasiraamu, kubanga twetamwa mangu ate ne mobilization esobola okukolebwa ne twekyawa ne tubaako engeri gyetukola ki gye tuyinza okukwatamu. Oboolyawo omuntu ono akola kino yayagala akwate ku kibinja ekyo kyalowooza nti kiyinza okubaako engeri gye tukwatamu ensonga zino kyolizinge, kubanga bagezezzaako mu kalulu kiganye, bagezezzaako abatandisewo ebibiina ebyobuyeekera biganye. N'olwensonga oyinza okusanga ng'omuntu asazewo asekeeterere ng'ate ayita mu ggwanga mwennyini ate nga yeeyambisa security agencies zetukola ki zetulina mu ggwanga. Ekyo bwe kyaggwa nkugambye batandika okulumba abantu abali attached ennyo ku principle. Tulabye Abiriga oyo bwe yavaawo, bw'otunuulira Afande Kaweesa n'engeri gye yali akolamu emirimu ki n'engeri gye yali akuzibwamu, olabira ddala nga
waliwo ekyenjawulo ku banne era nga bw'omugjawo eggwanga lyonna lyasanyalala ate n'omukulembeze w'eggwanga naye yennyini olaba kyamukwatako ng'omuntu ekyo nno osobola okitunuulira mu angeri okigatta kwa biriga n'olabira ddala nti waliwo okulumya waliwo okulumba ng'olumba osongera ddala ku kinyusi oyo bw'omumala musajja batukirumira nfakti ndoza basooka kiggundu okyakirumira kakati kiggundu ensonga ze za mirundi ebiri osobola okumukasuka mu bakiralics ate era osobola n'okumuleeta eno nti yali reforminze ali mu government ali mu security asavinga ate naye nayisibwa atya nayisibwa bwatyo kati ekyo osobola okukizza eri ate era osobola okukizzalawa okukizza eno tugenda ku musajja wattu afande kirumira yalaajana afande kirumira n'agamba ye kennyini mu kamwake nti yasisinkanako ne president ng'alina ensonga zamunnyonnyola era yalina ne appointment eyali recent ng'ayagala okuddayo omukulembeze abeeko ensonga zamunnyonnyola ku ebyo oba oliawo byali bisigalidde ku ebyo baali bakoze eki bye baali boogedde kuti baamukkiriza kutuukiriza ekyo olabira ddala nga nekirumira gwe baatwala mu kiseera ekyo naye yali asemberedde nnyo principle ekindeetera nze najibu okulowooza nti waliwo akakundi akagenda kalondobamu abantu abali royo ate nga bakola emirimu gyabwe perfectly siyinza kukijjawo nti nabo babeera n'ensobi ezaabwe ng'abantu naye ate nze nsinga kutunuulira nnyo wano nti abantu bano babeera atakiti nnyo ku mukulembeze w'eggwanga bw'otunuulira ekikwatagana ne Gen. Wamala kibi nnyo okulaba nti embeera ng'eyo yatuuse ku muntu owa rank eri waggulu bwetyo naye ate bw'otunuulira ng'eggwanga kyatuweebudde nnyo ku international scene ate ne mu ggwanga mwennyini kubanga ku kimu kye tubadde tutunda n'ebweru ye security nga n'abamu ku bantu abasinze okukola obulungi wano bwe yabeera mu poliisi bw'abadde army commander bwe bamukwasizako ku magye g'oku ttaka buli wamu ye nga bwe bamuteeka akola omulimu gwe smartly perfectly n'atuukiriza ku kimu kyakoze eki kyalina okutuukiriza ekyo nno kitulaga obunafu nti bwe baba nga basobola okulumba Gen. Mu ngeri eyo kiraga nti ne pulezidenti yennyini oba oliawo abantu abo be bamu basobola okumutuusaako obulabe katujje mu kitundu kino ekiddako bw'oyogera bwotyo mukutu ogwa YouTube kakati ebitrendinga si state of the nation address si nguudo zimbiddwa si butale president wazza commissioning ebyactually tebitera ku trendinga video ziwera n'omukaaga kati za kutta insecurity. I agree with you bwetubeera nga atwagala okutereza the tourism sector suubira kati awo bw'aba mulabe aba akutte batoni entuufu katukume mu kitundu ekiddako tulabe weaknesses eziviirako abapoliisi okusingira ddala tulabe n'ab'ebyokwerinda abalala baba bazze ne batulaga nti forensics oba bazze banoonyereza bakuwa n'essuubi n'olowooza nti omutemu olunaku olw'enkyakwatibwa naye kati kuva 2014 tumanyi eyatta bamasheeka n'abantu abalala. Where are the weaknesses? Ensonga endala eza pigs oba embizi zino in courts ezigenda maaso ne zikwata emmundu ye abafu ni kisibo kino katukomewo.